Mese Bontwe yalina kamotoka balina kamotoka ki sijjukira naye nga yakatambuliranga mu nnyo n'amooti. Kati nga tumala okukola engeri nti Padde yalinga dda Nansana nze nekkerekere twali tubeera Mulago. Kati nga nze nekkerekere balina otusuula ewandegeya. Sometimes bayitanga nnyo eno ku Lubaga Road ne bakkirira we batyo ne bagwa ku paaka ne badda ewandegeya. Kati nga balina otusuula ffe ewandegeya. Naye ng'oluusi bambi Mese agamba abaana abo bateekeyo. Omugenzi Padde Bitama agamba emmotoka ejjudde togiraba. Era bwe mujjukira abaana baliko mu Amalula, bwe mujjukira abaludde mu Amalula oba abali mbaddewo ebiseera bya Wallet Pub essaawa eno gye bayita Mona Lisa ey'Ekabuusu. Twakolanga buli Lwakutaano bagiyitanga comedy night mu Amalula family. Ebiseera ebyo abaalingawo munzijjukira lwakuba nali kato naye ng'era ndi kasajja kakozi. Bambi kyenzijjukira ku mugenzi oyo kyekyasookera dda kyakusooka okunkolera ekirungi yeegayirira nnyo nga tetufunye kasente nga omanyi naawe nga wojja ng'ozze nga teri akuyise ng'ozze ku show ne batakufuuwa gwe ng'ogenda kuvaawo ng'oli mwavu nga tolinaamu yadde 10 mu mpale kuba tebaakufuuye ne show gy'ogenzeeko tebaakuyise. Kati nga okuddayo ewaka olina okufuna emmotoka y'omuntu gye weesibako oba omuntu gwe weesibako n'akuyamba. Nze kati neesibanga ku Kerekere. Tukwaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel. Amanya nze MC Dero nine wamu n'omusajja aludde mu industry ye Uganda. Abamu mulabira ddala afaanana Moze Radio Sekibogo. Kwaniriza ku show abe. Nange nsanyuse nnyo okubasanga nga mukyaliyo era mutwagalira ddala. Brown Skin Events tuba tutuuse tugguse. Okay, ku ssaawa eno amanya n'eddoboozi yenze MC Abe nga bulijjo gwe mutegeera obulungi. Kiwiki kikutambulidde kitya? Wiiki simbi tebadde mbi nnyo just lwakuba nti ebaddemu ebiwanvuwanvu bya kavidiyo kali ke nasooka otteeka ku TikTok account yange naye nsuubira byawedde wensuubira tebinaggwa nga wembisuubira naye nsuubira nti biri kalekaleko. Calvin yali atya kati Calvin ajaterera wemba kuba jjukira sikyagendayo olw'embeera eri yaliwo ey'akavidiyo. Naye nga wemba mpulira abavaayo oba abagendayo bagamba ali fayiniko okusinziira ku mbeera gye yalimu agenda atereera. Mpozi nammwe abagenda ne mumulabako kirungi nnyo mwebale kuba nti mugendayo. Ate nagendayo ng'osobola ogendayo genda olabeko ku DJ Calvin naffe twagala nnyo awone atereere addeyo kowasisa akole ki aweereze akole. Naye nga wiiki etambula twalabye nga bode ya Mese Bontwe ekomezeddwawo ku butaka yafiira mu America. Mese Bontwe kyomanyi ku Mese bingi. Mese kyali wange by the way y'omu ku basajja abalungi. Nze mba ngerageranyiza bonna bagenzi yes omugenzi Padde Bitama n'omugenzi kati yakafa yakatuva ku maaso Mese Bontwe. Mese Bontwe yali mulungi nnyo ku Padde Bitama naye nga bonna baali bakyali bange naye nga bonna buli omu alina embeera ze zakwasaganyamu abantu bawangala nabo. Wenzijukira omwaka sigujjukira bulungi naye nga nzijukira ebiseera ebyo nga wakyaliwo side mirror. Wali wakyaliwo side mirror oba mwaka gwa 2006 awo sijjukira bulungi mwaka naye nga omuntu eyanconnecting oba eyantwala okuba nti mbasembere oba mbeerako nabo abo Mese Bontwe, Padde Bitama, Amooti Omubalanguzi, waliwo omulala era naye mugenzi bamuyitanga Kadoma oba omujjukira Kadoma, Eddi Kigere yakyaliwo ne bangi. Kati nze ebiseera ebyo nali ndi mu karaoke era nga naye nzanya karaoke ne wa comedy okwesiiga bigondi mu face n'okola ennyimba za comedy ez'enjawulo. Kati nze we nali nga nkola bwentyo naye nga we bajja ku show nga olese bino ebya side mirror we bajja ku show wabaawo abaana abasooka ku stage yefaamu ku abo nga nze nsookawo ne comedy wange nakolanga nnyo akayimba ka ragadi ke bayita nkoyo obupangisa. Kati abo bo nga bajja ne bazannya bugundi bwabwe ku stage
bwe bandibadde bazannya mu side mirror ne babongeramuko ebirungu naye nga ebiseera nze nakolanga nnyo ennyimba za country music era nazo neesiiganga gundi zino nezija n'endongo ku stage naye nga we mumala okukola kyezijjukira ku Mesebontu twamalanga okukola show nga buli omu balina okumutwala walina okuva n'agenda ewaka ebiseera ebyo omugenzi Padde Bitama yalina ekimotoka kipajero Mesebontu yalina akamotoka balina kamotoka ki sijjukira naye nga yakatambulirangamu nnyo n'amooti kati nga tumala okukola engeri nti Padde yalinga dda Nansana nze nekkerekere twali tubeera Mulago kati nga nze nekkerekere balina otusuula ewandegeya sometimes bayitanga nnyo eno ku Lubaga Road ne bakkirirawo batyo ne bagwa ku paaka ne badda ewandegeya kati nga balina otusuula ffe ewandegeya naye ng'oluusi bambi Mesa agamba abaana abo bateekeyo omugenzi Padde Bitama agamba emmotoka ejjudde togiraba era bwe muba mujjukira abaana baliko mu amalula bwe muba mujjukira abaludde mu amalula oba abali mbaddewo ebiseera bya Wallet Pub essaawa eno gye bayita Mona Lisa ey'Ekabuusu twakolangawo buli Lwakutaano bagiyitanga comedy night mu amalula family ebiseera ebyo abalingawo munzijjukira lwakuba nali kato naye ng'era ndi kasajja kakozi bambi kyenzijjukira ku mugenzi oyo kyekyasookera dda kyeyasooka okunkolera ekirungi yeegayirira nnyo nga tetufunye kasente nga omanyi naawe nga wojja ng'ozze nga teri akuyise ng'ozze ku show ne batakufuuwa gwe ng'ogenda kuvaawo ng'oli mwavu nga tolinaamu yadde 10 mu mpale kuba tebaakufuuye ne show gy'ogenzeeko tebaakuyise kati nga okuddayo ewaka olina okufuna emmotoka y'omuntu gye weesibako oba omuntu gwe weesibako n'akuyamba nze kati neesibanga ku kerekere omwana oyo oggaayo oyo bambi lwakuba taliiwo mu Uganda kati naye ali bweru oyo omwana namwesibanko nnyo era nga antwala gundi yayagala nnyo nze njoyininga n'amalula eyo naye omugenzi Kadoma era y'omu kuba nemesa okujoyininga amalula nga Kadoma nga kwegamba ng'alina amateeka simanyi oba Kadoma ebiseera ebyo yalinga manager oba yalinga akwasaganya kisimanyi naye nga yalina nga amateeka nga tayagala muntu gwagamba kintu n'abeera n'omutwe omunene ekirala kyenzijjukira ku Mese juzi omwaka gwadde gwa 2 emeka juzi si bbanga ddene kale omwami Sematimba oyo wa Super FM Honorable yayita era yalanga yakuba obulango bungi nnyo ng'alanga ayita abaana balina ebitone ebyenjawulo mu kukwasaganya microphone oba ba MC n'ateekawo kyeyatuuma Super Mwogezi Super Mwogezi ba MC bangi ba comedian bangi ba MC banabogerera emikolo bangi bagenda mu Super Mwogezi naye nga buli bbanga ng'abaawo bebasunsulamu kati nze MC Abenze omu kwabo omukulu Sematimba be yawa certificate era njirina lwakuba essaawa eno sizze nayo yenze omu kwabo omukulu Sematimba be yawa certificate era eyantuusa ku ekyo yali omugenzi Mesebontu kubanga singa si Mesebontu mu kusunsula wano waliwo baali bansuulidde akakungunta kaali kansudde olw'ensonga nti baali balonze okusinga baali balonze nnyo bano ab'emikolo bano abogeera emikolo gino egy'okwanjula kati nga ffe ab'ebibaala nga ffe batusudde abasinga ennamba esinga kati Mese tutaddemu nnyo ab'emikolo bangi ono MC muleke tabadde mubi muleke akole ne banteeka n'ab'emikolo era baatulonda abantu twali abantu 4 abawanguzi ne tuvaako abantu 3 nze nefuna certificate era gyeri ewaka omukulu Sematimba yaginkwasa ku stage twali awo mu kisaawe kya bakaveeka buso kisaawe kiri awo bakiyita atya nkyerabidde ekisaawe ekyo ng'ovudde Kabuusu ng'ogenda Nateetebo waliwo ekisaawe kiri awo kya mupiira ky'amaanyi Wankulukuku twali mu kisaawe Wankulukuku we bampeera mu kisaawe ekyo abantu bangi nnyo bajja
abantu bangi nnyo baaliwo bangi naye nga okutuuka ku eryo ekkula yali omugenzi Mese Bontwe. Kale siyinza kumwogerako kibi kyonna kyonna olw'ensonga adde musajja mulungi, adde musajja asekaaseka ng'asaagasaaga. Kye mumanyiiko adde musajja musaazi. Mese Bontwe abadde asaaga. Padde we yafiira yasigala Amooti Bontwe omugenzi kati. Before Padde gundi yasooka Padde Kadoma. Bakadoma abamusimanya bamujjukira simanyi oba naawe kennyini omujjukira. Kadoma ye yasomanga ebirango ku Radio Simba. Amooti we yakoleranga ku Radio Simba nga ayogeranga balunabba era nga komedi we yalina engeri gye yasomangamu ebirango nze omukulu okuva egindi nga watu wasoma ebirango nga balunabba. So bambi komedi we era oddawe mu video bwa Side Mirror obusinga mwali ate katolo Side Mirror asingamu Iris Kyebandula. Oyo Kadoma yaliwo era buli video yonna ya Side Mirror ng'olabamu Kyebandula manya Kadoma mwali kwabyo ebyo ebiseera. Kale emboozi ya Bontwe simanyi ki kyavaako ne baawukana. Nga omanyi enkulaakulana ejja omugenzi kyemumanyiiko nti yali musajja muna bizinensi. Kati buli obeera ng'oli muna bizinensi nga waliwo bizinensi ezikukwata ng'ate olina ekibiina oba gurupu gy'olimu eya music ye oba comedy woba n'emirimu gyo egy'obuvunaanyizibwa egy'enjawulo egitakwatagana na bizinensi ya music. Ebiseera ebisinga emirimu gisinga amaanyi bizinensi ya music. Olw'ensonga nti ogenda okwetegereza nga tofuna budde bukwasaganya bizinensi zo ziri ate zivamu akasente akangi. Kyokka ate eya music yakwesanyusa yadde nga abasinga tufunamu naye nga tetufunamu nnyo ng'ate we wandifunye ng'oli mu bizinensi ziri endala. Ekyo kyabaviirako okwawukana naye nga tebayawukana mu bubi nti bayawukana nti beekubye oba balwanye. Bayawukana mu bulungi. Kyova olaba nti gurupu we yeeyuzaamu waliwo abaana abagezigezi abagenda ne Padde bo ne bagamba Padde gurupu eno engeri nti erinnya lyerimu ate mwalifuna muli wamu temusikangana muguwa na lwalinnya. Eno tugituume the new Amalula family, eno tugituume eno tugirekemu Amalula family. Kati abagenda n'Amooti bo ne bagituuma the new Amalula family oba the new Amalula production. Kati abagenda ne Padde bo ne bagenda n'original name ne Mese Bontwe bo ne bagenda n'erinnya lirekadde erya Amalula family. Naye nga gurupu ebaddewo era Amooti afubye olanga erinnya alikwasaganya. Amooti nkutumidde nnyo mwana maama ono neighbor waffe eyo gyembeera yakola 25 years of Amooti Omubalanguzi. Bambi singa sikufa kwa mugenzi Amooti ndowooza lyeyambadde essanyu lye era eyo show yandibadde abaako kyakolawo ekyenjawulo okusinziira ku ebyo byabadde akoze naye bambi syo agikola nga ate afunye ebizibu bya muganda waffe mukwano gwaffe era obusente bwonna bwe yajjayo nsuubira era nkakasa nti obusente bwe yajja mu sheeyo ze zimu ku sente zireese omugenzi mu Uganda. Ayambyeko kinene nnyo era Amooti webale nnyo webale ddala nammwe mwenna abasazeewo okubeera nga bamukwatirako mwebale nnyo. Kale watulaba ku Branskin Events YouTube channel tubadde twogera ku omugenzi Mese Bontwe oba walabako ku Side Mirror walabako ku comedy yalimu Padde Bitama Amooti Omubalanguzi Mese Bontwe Kapere Kerekere n'abalala bangi batu abala bosobola okuddayo n'obanoonyako n'olaba Mese Bontwe ge tugamba naye nga omubiri gwe gwatuuse Uganda era agenda kuba aziikibwa. Omukama amuwumuze kisa amuwumuze mirembe amulamuze kisa.